abantu bali ku bunkenke tutambulira ku bunkenke nange kenyine Kalifa ntambulira ku bunkenke kati kubanga okuntiisa kungi nnyo kuliwo mbulo kuba njogedde ku bintu byono muki olwo omuyimbi agamba mbutumuliku tumuwalana banne tukuwalana ko ki oyimba ki ekiri awo nti nno kino nnyo oyina ebizimbe bimeka mu Kampala ekyo kyogamba mbuno kye tukuwalanira kati nensaba baganda bange tugenda kwetiisa pakaddi tugenda kwekuba pakaddi tugenda kwetta pakaddi buli omwe akakanye meme ye mumanyi nti Uganda neno ino gibeeramu nga nange njirimu nina abaana oyina abaana nina family na olina family ojala baba yimbi nga begase bonna adebe fola boyi bafe nenga siba boyi bafe industry enkadde against industry empya fiche twagala agambe kwaba abaana kubaka tuli mbweralikirivu nange ndichaliwe ne nange bantisiza ki tisiza tuli mbuki agambe ku bantu be nawo benyini baveyo batulage nti no bannange eno tubadde tukolanga nsobi era tugivuddemu uya sore tetugenda kubiddamu tubaveeko kwakati fenafe tetusobola kujjayo ng'ate gwosigalo ntiisa muntu tiisa ate nga mwakoze ensobi kino sagala muganange Alien Rose nti tumuwalana tetulinako buzibu ate nze mwagala nnyo yensonga lwaki nze ndi mumugamba nti aba bakwetolodde bino bali mu kukozesa nsobi n'okkola eyo jo video gye wakoze it was a mistake oyina kunoonya balooya ng'omusajja omugezi ssaawa zino mwebyo ebintu wabadde oyina n'okusookerawo genderawo mbaale gye baziisa omwana n'osooka oteeka mama w'omwana mu nsawo wano family neekubeera ku saidi ensi n'ogiraga nti nno wallahi am sorry oba kyahapeninze sinze sibimanyi naye sikiriimu ne mukuziika ne mugendayo nga sikudda ku social media kuvuma Kalifa kuvuma ani abyogeddeko simanya Spark simanya biki ebyo byonna abo bibakole ebyo ne batuvuma abakyalibo bongera kunyiza nsi wabula kati yene sawo reconciling ne family y'omwana kuba bwe buzibu era be bajja no lopo muki era musango gwaguddwawo dda obo kitegeera ate teri musango gutagwa kasitagula opya kkiriza obo ntegeera teri kitakola ki kitagwa kudda buzi na family y'omwana kwa family y'omwana bwetegeera interest nemanya nti nno tikisibwe kiri bawaayiriza tiwali kiba mwagaza n'omwana tanayogera ku Alien gambe fiki yankuba singa tewali kamera nga yankuba ewabi olozanze mukama namuwaki okubeera nganze saakubiddwa kutuuka kweyembeera oyo mwana gyaliko kati ovola bino tulina obbivumirira nti bibi wadde olina mukwano gwo nze ndi ready okukwatagana ne Alien tugende eri maama w'omwana twogeremu one on one okusobola explainingira maama w'omwana ne family what happened ne ba understanding neffe public ne bonootugamba ffe tebitukwatako byongera kupiininga byengamba ku gangs zonna bannange mu ggwanga abaana ba ghetto buli bwe tulwana bano bwe tulwana nabo baganda baffe mikwano gyaffe family zaffe be bakazi baffe be bakoo baffe gye mikwano gyaffe mudra oyine eggaali fiki gazo oyine eggaali buli muyimbi ayine eggaali buli abalina eggaali kugamba mwana ebyona buli ayina ganga mwana wa mama ebintu ebyo tebina gye bitutwala koza at the end of the day ogenda kukula onawe kenyine omanyi nti abaana b'abandi nabasuulanga mu biki mu bizibu baganda bange mbasaba tubeere ne one love omulabe waffe si ffe omulabe waffe ali ogwo omulabe waffe bwavu